Abantu Museveni we yatukula president abantu bo bagamba nti ndoza happy new year yaabwe tukulabye otegese ekivvulu abantu bazze mu bungi experience badde etya okumala emyaka ebiri nga tokola. Tubadde tukimanyidde kubanga engeri gye kitutte ebbanga eddene naye nga kibadde kitunyiga bo okuyimba talenti yaffe ng'ogyeko okuba ntufunamu ku ssente n'ekintu kyaffe tuba nakyo mu mutima so tubadde tukimisinga. Ekintu kya politics parliament kitambula kityeyo parliament tutambula bulungi tukyali bapya naye tugezaako nnyo okuba nga tulwana tuyige. Obadde omisinga abantu bo nnyo guno gwe mulimu gwange omutuufu parliament si mulimu gwange nnyo. Gavumenti nno okomyewo officially mu ndongo. Mu ndongo sigivangamu lockdown ye yagitujjamu ffenna lumu nze ndi muyimbi era nja kufa ndi muyimbi. Abayimbi ennaku zino bayimba nnyo kidandali abava ku live band ng'ono wammwe gwe mukuba mugenda kukola mutya okuba nti no abantu mubaagazisa okuddamu okwagala music wammwe? No, abantu abaagala live music bamwagala tekyetaagisa kubaagazisa weebali era buli gye tugenda ojja kulaba ng'ababeerangayo abantu tekyetaaga beegazisa. Teriyo omuntu gw'ogamba nti ayagala music gwe batadde ku CD okusinga live music. Tekiriyo. Moses Radio yatuva ku maaso nga gwe munnabyabufuzi omu ku bakulembeze ba music omusajja ono omujjukirako ki? Mujjukira ng'omu ku bayimbi abakyasinze okuwandika ennyimba ate nga by'omu ku bakyasinze okuyimba. So tajja kuba mwangu wa kwerabirwa abantu olw'okuba projects ze nnyingi nnyo zaaleeta abantu ne bafuuka b'amaanyi naye yennyini music we yali w'amaanyi. Si ye muntu omwangu okwogerako ebintu yeetaaga katabo. Abantu bali bamanyidde nnyo okutambula gwe ne mami nga mutambula mwembi. Mami aliwo nga tetumulaba. Waali lwakuba siri naye wano nkoledde interview. Agenda kuyimba. Leero tagenda kuyimba ku program taliiko. Naye kyasobola ebintu bino myaka 2 n'ekitundu tolinnya ku stage. Nkyabisobola byangu kuba mbikola mbyagala. Todi, what shall we do? Music ogirabye otya mu bbanga lino lyonna? Music industry kuva we mwatandikira paka nakati gwe nga gw'ogirating otya? Music yantunze ne mu parliament music alina contribution nene nnyo kubeera kwange mu parliament ye yamanyisa abantu ebirala byagattako bugasi naye nga music gwe mpa priority number nti mulaba nga ye yanzijja bwe nali nantuusa bwe ndi so kisa kya Mukama nti nkyasobola okuyimba batuyimbidde ebbanga ddene. Abantu abayimbi waliwo abayimbi abavayo ne bagamba nti Daddy Geofrey Lutaaya yagenda mu parliament n'abayimbi abalala naye nga ffe tebatuyambye tukubira ku mudomo okulaba ekintu kino tukitulira ddala ku industry. Nga baagala kukuba mudomo gwa kuki? Omutindo gwengere kuki? Ewandiika ennyimba. Okuyimba gwe weeteekateeka ng'omuntu. Gwe weeteekateeka ng'omuntu fe kiri kimu ku implementinga copyright kyekiyinza okutuyamba kyokka. Babiri yavaayo ne yeetondera ensi ekintu kino okyogerako ki? Omuntu bw'aba yeetonze siddamu mujajinga kwetonda kyekisembayo.
Olunaku olwaleero tuli ku Kivvulu, tuli waweeru era nga tuli eno ku saidi ya Georgina. Omukulu Geofrey Lutaaya Honorable munange ndowooza ye first performance ye egenda okuba nga yeesoose okuva myaka 2 n'ekitundu egya COVID-19. Naye tuba tutambulatambula ne tugwa ku mwana muwala omu ku bakyasinze okuzannya mu Ebonies amanyikiddwa nga Hirubi. Oli otya mama? Nsanyuse okulabako Sebo. Owaye ng'onyirira. Nati tuli outside waweelu. Bagamba weetege osirike. Gwe wasazeewo weetege osirike. Tukulabe omusajja alazeewa. Yeetooloddemu katono. Ye mwami waffe oba byaka twetege tusirike? Essaawa zonna gwe ngenda kujja mbagambe musirike. COVID yatuyitinga nayisa bubi sectors ez'enjawulo. Eyo waffe mu comedy oba mu Ebonies kiri kitya? Actually ekirungi ekitubaddeko bosi waffe yamuwa omutima omulungi. Abadde alina engeri gy'atwetenkanya ng'atuyambako nga tetubeera bubi nga nnyo. N'ekirala abantu babadde omanyi abantu oba wali obabeererawo luli omuntu asaagana kuyamba mu COVID. So abadde atubeererawo ng'era atuyamba mu ngeri yonna gye twagala. Tutobyeko wadde n'akamu. Temutobyeko wadde? Tubadde kiriya nnyo. Abadde atulabirira. Tokolaba tulabe. Owaye twabadde tuli awo ne tulaba omukyala amanyikiddwa nga Nakawunde, omu ku baali abaali big icon bwe twogera ku the Ebonies. Omukyala oyo wali omumanyi? Yes, nali mumanyi actually. Bebakola foundation okubeera nga Ebonies bwetyo bweri nga eri on top. Bali bazanya nnyo, bakola omusingi omulungi ffe okubeera nga tuyingiramu. So I know her very well. Mumanyiko ekintu kimu okimanyi. Eyasooka okulaga ettutu. Ojijjukira? Eti mama? Ettutu. Era buli alaba ku ttutu agamba oyo Nakawunde because bamujjukirako ttutu. Ettutu libeera wa?
tulageeko etutuwe libeera tutu libeeraawo bwerityo bwerityo twamulabe nga yakomyeko mu Uganda etulaba nga agenzeeko okusaba kintu ki kyewamuyigirako nga ggwe omu ku bannakazanyirizi abali mu Ebonies? First of all, Nakawunde kyenamuyigirako nga nze, she's down to us. Yali azanya ne bamugamba nti eno paati gy'ogenda okola ogenda kweyambula, weeyambule, akikola taswala oba kino oba kino because it's her job. Nze nga nze bagamba ogenda playing a love scene, ogenda beera mu buliri. You do it because it's your job. You have to do it. Ochegera. So what I learned about her, kwera down to us, tebera gala yazeeko ko n'abakyalirako nga mwera Ebonies. Yaze yatwedde n'ebirabo. Yatwedde ebirabo engatto, obusawo obwakabi. Nekya yatweddeko ku lip balms, omanyi lipstick werisi omu newe waffe. Yatwedde ebyo n'ebyonna ebyesiga bi makeup. Bannaye, thank you Nakawunde, thank you.